Tuli ku mukutu ogwa Standard News neda Element Man muzukulu wa Mugema nyongero kwebaza mwe baregenda mu maaso n'okuya ntugoberera njagala okutegeeza tuli ku TikTok nga kotadde ne YouTube kale gwe wenna webale okubeera nti otugoberera subscribinga ate olaikinge ate nebaza mwenna bagenda mu maaso n'okubeera nti mutuweereza message mutusindikira message obubaka bonna tubulaba tubawa ebintu nga bino ate namwe nembirawa naffe ababaweereza ne tuddamu amaanyi olunaku olwaleero nina gwe nkuleetedde mumumanyi ajja kubeera atweyanjulira ono nno muva Masaka twagala atunyonyole omanyi baatugamba nti bwe Kampala mu kujja Kampala yalimu akatala kangi ak'e Masaka oba akatala kamuggwamu simanyi byonna agenda kubeera nga abitubuulira olugendo lwe omanyi bagamba nti ab'e Masaka abajje Kampala nga bava Masaka batera okwekwata ku bimotoka by'amatooke eby'omusenyu kale bireeta ebyamaguzi mu Kampala byonna agenda kuba bitubuulira era njagala atweyanjulire tugala kunya emboozi nnyingi ate nyenda kubeera nga mubaleetera si luno lwokka nti olw'okuba mumufunya tujja kgenda tumaaso n'okubeera nga mubaleetera mubuuzo olinayo akapya nnombe tugende maaso n'okubeera nti tuwaya muzera Element Man muzzukulu wa Mugema omukulu nsanyusa okukulaba ku mukutu guno ogwa Standard nange era nensanyuka okujja ne mubanga munoonya ku bantu abaafuuka ensonga mu nsi yaabwe ne mutatu twerabira ne tutabalinda kumala kufa ne tubagamba nti gundi nga ebambi abadde musajja mulungi so n'olwekyo bannayuganda amanya gange yenze Masaka Nansikombi president w'omukwano mu ggwanga naye sooka sampling emu basobola okutegeera obulungi kakola balimba sooka sampling emu basobola okutegeera bantegeera abatanama Wama Nansikombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa kati ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala Nansikombi rogi njipangisize kalungu wano kati we tugende okusulanga mpangudde obukadde buno yoyo de Nansikombi gwe sobodde okubeera nga kwetolonako olwaleero tugera waya bingi bye tugenda okubeera nga katuwaya Nansikombi obulamu bukutambula butya obulamu tebubadde bubi kubanga sina wannuma kama obulamu akyabumpadde era butambula bulungi ekyo kyamaanyi naye kati okimanyi erinnya lyo Masaka terivuga nnyo kati Nansikombi yavuga omuntu asobola otegeera Masaka kubula kasi omugamba Nansikombi n'omwana omuto akutegeera bulungi nabawa buli omu ampite kyakola ki buli omu ampite kyayagala buli wampita kyayagala oli bwampita Nansikombi nga mpita ba oli bwampita Masaka nga mpita ba eri mwanguyira kati nzo laba lutalo abamba muita lutalo neza ate nakwata lya kapapala bwe tuba mu bivulu era kapapala era ayitaba kati nayange waliwo abanguyirwa Nansikombi esebo kati ojja otya okufuuka Nansikombi oba obulamu bwe Masaka ojja otya taka kumbozi ojja otya okufuuka Nansikombi nga bw'omanyi nti buli omu ku nsaba n'ebiro bye kakati nange naye ebiro byange byatuuka ebyokwolesa ekitone kyange naye nga tebannaba kundaba nasooka kukinoonya kugenda gye kiri kuba kikola n'enkikola eyo Masaka kati nga Katonda baga nti omukisa gusanga yeetegese nange abayolesa ekitone bagenda okujja nga neteekateeka ddanga obiina ng'ebitabo byajjula ennyimba era bwe natunula mu kitabo ne nnondayo oluyimba olwo so nno siri we lwali lusinga okunyuma ne nange simanyi lwaki lwe lwanjigira ku ssaawa eyo obwongo kati mu kujja abana bayolesa ekitone kuba abantu gye bakumanyira wabazuula otya nali waka nga bw'omanyi nti omukisa gwesanga yekoze ki yeetegese nali waka ndi mu kulima omanyi ewaffe ebuddo nkumbi bwe mulimu mwe tujja akawogo kati nali mu kulima ne zireeta mukwano gwange nga zze kumbuuzaako ku makya najja n'olupapula lwa Bukedde kati bwe yajja n'olupapula lwa Bukedde ne nsooka ne mpummuza ekidima
nensoma mu katabaako kati mba ntuuka mu paati eri awo bagiyita kasalabe ekyo olupapulo akapaati ako bokamanyi kati nensoma nensanga awo twagala abayina ebitone mujje mwolese Masaka kyokka nze ngenda okugwa ku lupapula ng'ebintu bibulayo ennaku 3 bikole ki bituuke nengamba ate kyekiganye ennyimba nzirina nazitegeka dda nga ninda mpaka nga zituuka ng'era tugenda e Masaka abaana baali bangi twali abaana ng'enkumi 3 tugenda ne tuvuganya nange nalabira awo nga baŋŋambye nti oluyimba lwoyiseemu luyimba ki olwa Nansikombi oyiseemu lutya okujja e Kampala oba mu mpaka ezo kubanga twayimbanga nga bw'oyimba bajjaji nga bagamba toyiseemu oyiseemu kati nange nalabirawo nga baŋŋamba oyiseemu ate bwe nawulira Alex Mukulu nga ŋŋamba genda omulira abeewammwe nze ne ntya nga mmanyi nti siyiseemu kumbe bajjaji baali 3 kati nga Irene Namubiru bwakuwa Yesi ne Flavia n'akuwa oba oyiseemu kati ngono jjaji omu tasobola kulemesa so nali eyo mu kyalo ne baŋŋamba gw'omu ku bayiseemu okujja e Kampala okuvuganya ku mutendera kati nga tukyali eyo nga tonnaba kulowooza kujja Kampala oyingidde seko otunula katambiko ate stage wasooka bba kuba mugongo kikaali kataala oba si kataala oba wali mufuye ya kamera kwegamba ndi mugezi kubanga nkugambye nti twali abaana 3 kati nga bakuwa eddakiika n'eddakiika teyaweranga nga oba wakayimba ne bamanyi oyo tajja kukola nga bagamba vaawo kati ne ŋŋamba nkoze ntyo obutangoba mangu nnyo kati waffe buddu tukiyita okukaluubiriza omuntu ne ŋŋamba kansooke ntunule emabega ng'atabalabye bajja kumpa obudde bungi okusinga ku baana ababadde bajja ng'ayimba kimu n'avaawo kati nze nababba magezi mbatwaleko time nabe nga banfokasinzeko lwaki otunuddeyo kozi gye nali nina okutunula nali manyiyo nga ne bajjaji gye batunudde manyiyo naye nayagala mbakaluubirize ntwale ku budde obuwanvu ekagamba kaali kakodde okuyisaawo kaali kabadde nga wayina amagezi kaali kabadde kati oyimbye Nansikombi ezitambula lutya Nansikombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala Nansikombi rogi njipangisize kalungu wano tetugenda okusulanga mpangudde obukadde buno wakuba tuni oba nawe omanyi nti wakuba tuni era tuni eyo njebaza nnyo kubanga ensonga lwaki ndi Kampala nalibadde mu kyalo naye yendiisa yendabirira yesasula wensula yenkoledde emikwano enjagaza abantu ndaze ebirungi kati Alex Mukulu kwegamba jjaji bano bakujajinga muli tewawulira oluvannyuma lw'okuyimba oluyimba luno tewawulinamu essuubi nti bagenda kungoba essuubi saalirina nnyo kubanga empaka ezo zagenda okujja nga tuvuganya eyo mu byalo era nga tutwala ennyimba eziri fanefane bwe zityo ne tuyitawo era saasuubira nti ate tebangoba nakungoba tukakyuse tebangoba wabula oli yeyakolamu era Alex Mukulu bano ne bampa Yesi era nentambula ku mulimu tendera paka mpaka wezaggwa Alex Mukulu mu kukugamba nti genda wemulira abeewammwe wawulira otya nawulira nga kale ng'era oli bw'onaasaba ozosaba omukisa oli nagamba tambula ogende oba like enjala ekuluma nnyo olaba wali ekyokulya n'ogenda osaba oli nagamba tambula ogende aba akumenya omutima kuba ekyokulya okiraba weekiri essaawa eyo osobola okutaasibwa kati nange muli nawuliramu nga amenya omutima era bw'olaba ka vidiyo ako nali ntambudde nga ŋŋenze ne bampita bano Irene Namubiru ne bampita ne banga akomawo no ne kaadi oyiseemu yenze nali ŋŋenze nga mmanyi oba oli awo biganye ekitone kigenze bwe kityo nekanga nga mpiseemu naye ennyimba zino oziyiiya otya ennyimba ezimu ndoote ezimu zinjijira oluusi nga ntambula
naye nge singa obungi ndoota ndoote. Nansikombi ono gyali? Nansikombi gyali. Sooka otubuuliremu lwaki wamuyimba oluyimba luno lwa Nansikombi? Oluyimba olwo ye muwala gwe nasooka okwagala mu nsi eno. Nti nange nkuze muwala gwe nsookeddeko okwagala. Na kati namwagala nnyo ate twali ba student. Tweyagala nnyo ate kati namala ye bwe yakula ate ne banagenda ebweru. Kati nensigala nga mu birowoozo byange mulimu Nansikombi. Era bwe nali mpandiika nawandiika kayimba ako. Kati twagala takawulira nk'akayimba kano. Nga lwaki era akaagala nnyo. Akaagala nnyo. Oluvannyuma lw'okayimba mwawuliziganya? Twawuliziganya, bambi era nkwebaza, bambi Nansikombi weebale nnyo. Weebalire ddala, bambi yampa akakadde kamu ku luyimba olwo. Yampa akakadde emiliyoni y'essente n'agimpa ku luyimba, just kumuyimbako. Kati ate temwagenda wala nti omuddira omukwane oba yali ku level ndala nnyo? Nedda, kale nga bw'omanyi era nti ekintu nga tekiibe kikyo, era bwe kijaba nga si kikyo jjayo lo n'ofuna ekikyo. Kati muli nga olimba yo tonnaba kubeera nti ntannagenda bweru. Mwali mulinayo mutuuse oba ki? Twali tulina we tutuuse kuba twayawukana senior 4 n'agenda ebweru. Era singa tabagenda bweru yandibadde omukyala, naye ndowooza nga famire yalaba nga oba oli awo nyinza okwonoona future y'omwana waabwe. Nga bw'obimanyi nti ne Bobi Wine ku Babi abazadde basooka okulaba nti mwana waffe ayagadde Bobi Wine omuyaaye, naye gye byaggwera ng'ate ki masavu. So n'olwekyo n'abazadde abazadde nabo nkabagamba kano nti omwana gw'ozadde omuwala, omuntu gw'asiimye nga nti ono ye mwami wange ebiseera ebisinga, omuwanga omukisa n'asooka n'agezesaako n'alaba, kubanga bangi be bagaanye ate gy'alaze n'afunirayo obuzibu ate nga gye yasookera ye wali emirembe. Sooka tunyumizeemuko ku life y'ekyalo ey'e Masaka. Life eyo mwali nga mubeerawo mutya olugendo lw'otuuka essaawa zino okubeera ng'oli celeb? Mu style ki? Life oba mwabbanga emiyembe mubakutumye ku ssomero nedda ku luzzi naye mu byalo eyo emiyembe gyo tegivaayo. Emiyembe neffene w'abeene ebyo byonna twabirya. Tulina n'enkovu z'ebikajjo, tulina enkovu za ffene. Ebyo byonna tewali atabiyiseemu, kubanga gibeera myaka ate era bw'okula n'oba nolaba nga ate tebikyagasa. Teri yatabba ku ffene, kabe Bobi Wine yabba ku ffene, kabe Charles Peter Mayiga yabba ku kikajjo, kabaani simanyi oba Museveni yabba ku ffene. Yamubbira ddala kyaka nga bali mu nsiko. Atabbanga ku ffene ali omu Ssaabasajja Kabaka. Tamanyi we babba ffene, tamanyi we babba kikajjo. Naye abantu abasigadde ebyo byonna tubikoze. Naddala abakulidde muno. Naddala abakulidde. Kuba ye Kabaka yakulira bweru. Yakulira bweru. N'ekitali ekyo Kabaka tabba. Kabaka tabba. Teyetabaalira bamutabalira. Kati ennyimba zo zoyimba Oluganda nga lungi. Ng'oteekamu nnyo ebisoko by'Oluganda. Tata wange yali musajja musomesa wa Luganda. Nga yali ani amanyi? Ye Ssenyonga Matiya. Gyali oba yafa? Bamumanya gyali tomuteekako kintu ekyo. Gyali mulamu. Ennaku kizibu abaana okukula ne baba nga bakyalina bakitaabwe. Gyali nze abange gye bali Mukama kyannyambye abakuumye. Ndowooza Katunkuma balya mungi. Balya mungi. Twalyanga n'emisu. Omanyi ennyama y'omusu eyo ewangaaza. Sooka olindeko. Omusu guno gw'oku ttale. Najjinda gwe yeddira. Ogwo yalinga ennyama ab'e Buddu, y'ennyama y'e Buddu.
ebibira bikyaliyo bingi. Ebibira gye biri naye kati waffe eno gye twakulira waakulaakulana. Basseewo akulaakulanyizaayo nnyo. Wakyali bibira mwoyiga bumyu. Mulimu kalitunsi mmwanyi. Nsokulya. Gye bali taata wange gyali mwogezi wa ku mikolo. So kati Oluganda yalutuyigiriza. Ate omusajja oyo yakula ne Hamani basudde. Taata wange baali ba mukwano nnyo n'Amani basudde. Kata najja eno Kampala Akasozi kuyimba. Era taata wange yatambulanga ne basudde nga taata asuna endongo basudde n'ayimba. Basudde n'asuna taata n'ayimba. Webityo. Era Oluganda lw'abasudde bw'otuuka ku taata wange bw'oli bw'ofunye omukisa n'omulabako lwe Luganda lwa taata. Kati taata ng'otandika okuyimba omanyi omanyi ffe bwe twalinga abato ekidongo nga okwegamba abayimbi bwe bajja ku kitundu webba n'ogenda gwe wali otya? Nze nebbanga ate era nebaza muzeeyi wange. Teri lunaku lwe nali ntolose genda mu bidongo nankuba. Abamu nga bakuba abaana. Ze yankubako nze wange ng'amanyi n'okusindika bakulu bange. Omanyi edda twagendanga ku ndongo ne mukuba endongo n'okowa ne weebaka. Kati oluusi otya okudde waka mu kkubo otyamu. Kati nga taata agamba emanga simulabamu mu buliri. Alabika kati ali ku mukolo gw'egindi mutwale piki mumuggyeyo nga bannona. Esaawa 9 oba oli awo mu kitebe weebase nga bakukoonako buwaizuuka nga bakutwala. Era bakutwala bagamba bakusse naye ogenda otuukayo talina kyakkola. Era nebaza nnyo manya ngamba nnyo abazadde nti abaana be tuzaala tubateekeko amaaso. Tunuulira omwana wo, omwana owange asobola ki? Abaana bangi nga bazadde baabwe be batta talent. Abaana bangi nnyo wano mu Africa nga bazadde baabwe be batta talenti zaabwe. Omwana bwe mutunuulira nti amanyi omupiira tomukuba, mutendeke nti ssaawa bwe ziti kola emirimu omale ogende mu mupiira. Bw'ozuula nti wa bikonde muteekemu ssaawa bwe ziti kima amazzi omale ogende mu bikonde byo. Bw'abanga muyimbi tomugaana kujoyininga bayimbi tomanya kubanga ate okuyimba kwo sigamba nti kwa diguli tusoma kusome. Kiba kitono. Osangawo wano mu Uganda batono nnyo abafunye mu music nga bamusoma. Ffenna abayimba tuli ba P1, P2, P3. So n'olwekyo omwana wo mutunuulira asobola ki? Talent kati kwe tulya. Osobola okuweerera n'oteekamu omwana yo ku university n'avuga taxi. Banaatula ewaka. Banaavuga taxi. So nze soba kuba mwana wange nti omwana asamba omupiira, omwana tava mu mupiira, omwana nga tazimazewo lwa mupiira ngula buguzi mpya. Ekyo kyaba asobola. Ate waliwo gwolabanga ono byakologa muno najja kuba makanika. So kati kyekyo. Kati kyogamba ne maama naye yakuwagira nnyo okugenda okuyimba. Maama ate ye yali wa karaoke. Kwegamba kino kyava dda. Maama wange Najjengo Juliet ye bagenda okukwatagana ne taata beesanga mu karaoke. Ne taata naye yali wa karaoke. Taata teyali wa karaoke. Ye yali wa ngoma. Nze kibiina kya ngoma kati basudda ajja luvannyuma n'abeegattako ne gitaaye. Naye nga beebyabwe byalinga bya ngoma. Traditional dances. Tugendeyo saala ajabeera ebiwe bityo. Kidigidde ebiwe bityo. Tegeza ne beesanga. Ne beesanga ne bakwatagana. Kati ate taata wange yali wa kujja basudde yali wamuleeta yamukuba yamwesibako nnyo n'abalya tugende tuyimbe. Kati ate ye Katonda n'amuwa talent endala. N'afuuka omwogezi w'oku mikolo. Kati emikolo ne gimulemesa okuyimba. Kati kitegeeza abo baatandikira famire. Naye bakikwasaganyanga batya? Maama ono wa karaoke, taata nga wa ngoma. Taata mama yamala ne beekwasaganya nti kati ve wammwe tugende mu bufumbo. Ebya karaoke sikyabikwagalamu b'engoma yaffe. Ne bakuba engoma ekiseera kyatuuka manye ebiseera ebyo kati bwe bakubira katubale byenkugamba byali mu 1997. Kati
nga timu bwe bali abamu bakulu banne Sirimu n'abalya ne bafa kati Sirimu bw'abatta tata naye aggwamu amaanyi ebyengoma abikola ki abivaako ne kati abaali awo mukwano gwe najja namugana naye Ssenyonga walinga omanyi Katemba nina omukolo gwange tosobola kugwogerera nenkuwayo nusu 10 kuba ebiseera yatugamba yatandika na nusu 10 bw'ogwogerera obulungi nja kuwa nusu 10 kati nagamba munange nsobola okwogera nesina makanzu makooti olinga amugulira amakanzu nga tata agenda ku mukolo gwatayogererangako gwatamanyi bitambula bita naye nga alina Katemba naye yalinga abeera ku mikolo ng'alaba ebigenda mu ate nga yali nnyo munnakatemba munnange nayogerera omukolo ogwasooka kakati era ku mukolo ogwo kwe yayogerera ate kwe kwava abaamutambuza kati abo be yayogereramu bwe batuuka eyo ne bagamba banaye omusajja oli yayogerera omukolo osobola omutufunira kati n'agenda ng'atambula bw'atyo n'amasimu ne gajja n'atandika n'afuna essimu n'agaba ennamba ye yayogera nnyo yatendekako n'ewamala balunabba okwogerera emikolo wa CBS yakolako ne ku radio Buddu ne kati akuza akaddiye kati yatendeka ffe kati atenze bwenzize mu music ekyokwogera emikolo mbadde sinnakiyingiramu nnyo eno naye nga njogerera omukolo n'ennyenje ne zikunkumuka tegeeza omukolo kati Masaka bakuyita oba namuno bakuyita okola ki emikolo egy'okwogerera tebakyampita kuba kati bamanyi nafuuka w'amaanyi nafuuka w'amaanyi naye nga egulaguze ogwo kwegwogera omukolo saidi yonna kwonteeka oba ya muwala oba ya muko gwogerera nenguteeka wali kati kiza abantu temanyi nti oyogera n'emikolo nange kitegedde leero tebakimanyi nze mbadde nkumanyi nti oli muyimbi twogerera omukolo ne tugumala bulungi ate mu budde mu tayimu ndi mwogezi nno omwogezi ddala era bwe banandabako nga njogerera lumu omukolo abamu bajjagama music muveemu talent ate eri wano kati music ono omusanze otya music ono omusanze nga netunaba kuyingira music ono omusanze otya ovudde bakugambye nti yolesa ekitone ozze ojja Kampala kati Kampala ono omusanga otya nga gwe muliro nga okusosa okujja Kampala no nze nsomedde Kampala osomedde Kampala kati ojja otyo obulamu obutandika otya e Kampala obulamu nabutandika kwegamba Katonda yonna tubimulekera teekateeka ze kubanga manya lwenjija mba nkubye ng'ensi eno Uganda nzaali ku mumwa gwa buli muntu ntandise kubanga twali tukyalina mu mpaka nga tezinnaggwa nga nze nfuna ebivvulu nga nfuna ebivvulu kati ate n'abantu banyambako ab'ebweru oluyimba olwo ne balulukola ne balutwala mu studio ne tulukola ne balukolera vidiyo kati awo mu mwezi nga gumu awo tuyingira omwezi ogwokubiri COVID najja COVID yagenda okujja nga nina emirimu gyalinga 16 wangi ng'egimu njiriddeko n'essente naye bansonyiwa anti nabo baali bakiraba kakati COVID najja ate nankosaamuuko ne tuddayo emabega segeera era singa tuyali COVID ndowooza ate singa ndi wala nnyo naye COVID yatutuuza emyaka 2 nga terikola teriki nakajje Kampala mbadde mu kyalo simanyi bwe bapangisa nnyumba simanyi kugula nti oba bagula mmere nze mmanyidde byewaffe mmere njerimira kikajja kye kati byebizibu bye Kampala n'amazzi ogula bagula era nsanga obuzibu nsagala kuva Kampala ndaba mbadde mbulamu bulungi ate batusitopinze era saayina tata n'agamba COVID kazze awo endongo tewakyali jangu okomewo ewaka tutandika okukola kulima emmere ya bwereere buli kimu gyekiri ate mu COVID emmere yali nnyingi nnyo eyo Masaka nga nnyingi nnyo ate nga Kampala basula njala munnange nga nkwata buzwina bwange olwo wali obeera ludda wa
Nali mbera Busega. Busega. Nali nsula Busega. Ngole nyumba pangisa sente mmeka? Yali ya mitwalo 10. Mitwalo 10. Kisenge na ddiiro baddiro yokka? Yali kisenge na ddiiro. Kubanga ne yagimpangisa ngenda okunoonya yali tugambibwa mitwalo 25. Kati ngenda omusanga ng'ate weeyo waffe Masaka. Ng'ate naye kennyini naye ali omu ku bawagizi bange n'angamba ennyumba eno ebadde ya mitwalo 25 naye kankuwe 10. Oli Nansikombi. Mpe mitwalo 10. Tumusasula ntandika okutandika naye yalabanga n'angamba tokkiriza mbeera kuzingako wabange wammwe gye wali wakati tetukyakola ddayo wammwe n'ensoka n'enzirayo. Kati ne tukomawo nga COVID yakoze eki? Awedde. Kati bwe tukomawo nga COVID awedde abayimbi ate manya bakolanga music obudde obwo bakolanga music ne bamulikodi nga tugenda okudda abayimbi batutaddeko akazito nga bangi. Abayimbi kati nga mwaba akadooka mba batadde ebbali. Kubanga luli lwe lwaliwo Nansikombi nga yaliwo nga yavuga. Kati Nansikombi COVID yamugwamu. Muzeeyi agamba okuddamu okulaba omuyimbi ku stage sayina kyakola nga kukwasaganya bintu birala. So n'ekirala music ye baaba si mwangu ate tudda mwangu kubanga bye twali tusuubira ate si bye twafuna. Twali tusuubira nti music y'omuntu bw'avaayo n'ayimba agula poloti n'azimba ennyumba n'agula emmotoka abeera mu bulamu obulungi. Kumbe bw'ovaayo n'okuba hiiti wabayo ate n'ababbi abakulinza okukulyako. Okugeza nga bammaneja era bananze nsaasira abayimbi abatandika. Tugwa mu bantu bammaneja bano abeeyita bammaneja. Abo be batuvirako okwavuwala oba okulaakulana. Kubanga mmaneja kati ffe twajja ng'oli ayinza okungula miliyoni 2 kyokka ate afunye omulimu n'angamba nina omulimu gwe nfunye eruweera eno naye batuwadde emitwalo 3 kyokka ne ku mitwalo 3 ginaakola ki? Ayagalako. Kati ekyo kilumu kyangwako ye Bukomansimbi. Musajja yangula kati ono ye yaŋŋamba waliwo kapate kakiyayaawo naye waliwo mukwano gwange namugambye kandeete Nansikombi akubiremu awo nga COVID tannajja zaaliko. Kumba omusajja yangula emiliyoni y'essente ennamba n'atuwa n'amafuta mitwalo 3. Akakadde kamu emitwalo emeka? Mitwalo 3. Ye yalangaaga kyokka ne ku 3 alina okukola ki? Alina okwagala. Alina omuwa ekyo lyali tteeka nga nina omuwa. Naye kati nange simanyi kyandika olwatuuka ku stage n'ennyimba oluyimba olwo lwa Nansikombi. Kati omugagga kwe kujja n'agamba Masaka mumumpitire. Yamba lwaki oyimbyewo oluyimba lumu? Nina oluyimba olwala lwe nawulira oyimba. Kyogamba emiliyoni yange mu emitwalo 3 eweddeyo. Kati ebyo nabyo bitumenya emitima. Oluusi okuyimba abantu abayimbi balemeddwa okuyimba lw'ebyo. Owo gwa manager okubayitamu. Kyekyo. Kati omusajja akongera ssente awo oba? Omusajja yasesema. Yasesema era twayabukanira. Notaddamu kubeera naye. Nesiddamu kubeera naye. Nenkwasaganya awataawo bamanager abalala kuga buli manager aba ayagala kulyamu. Kulyamu buli. So kati kyekyo. Kale saa zino olina manager? Saawa zino ndinze kanako. Manager nga toli kale omuntu yandifunye manager. Omanyino bwa manager buno nabo bubanga bwa president. President omupya bwajja ku bukulembeze naye aba n'ebizibu bye. Nekituufu. Asooka ne yeefeedinga ne yeekolako kati bwagenda okujjukira oluusi ng'obudde bugenze. Kati abayimbi abasinga bamanager bababba nnyo. Omwana yandifunye emiliyoni nga 5 mu mulimu kati egwo bw'olanga nti tufunye emitwalo 5 kitegeeza oli tagenda kukulaakulana. Kyokka waffe gye tuva batulaba twakulabye wayimbye mu kivulu kya gundi batuteebereza okuba ne ssente kumba ate abafunamu balalaya. So kati neneesonyiwa bamanager. Njagala manager nga yeesobola. Gwokimanyi nti waliwo abeeteeka mu bifaananyi bya manager
ate nafiiriza omuyimbi omuyimbi yandibadde asituka ate namuteeka wansi katasobola kumulikodingira luyimba tasobola kumutambuliza luyimba ku TV tasobola kunoonya mirimu kyokka bw'ofuna manager akugamba olina kuyimba ku kivulu kyenkutwala saagala kulaba ku shows endala enjala nesooka nekulumira mu nnyumba oluusi ofunye ka show olabako emitwalo gyo nga 2 gikukolera ye n'agamba ezo sente ntono kati awo nawo obwavu bwe buli so omuntu yaleetaze manager nga ayina nga ayina naye okugwa mu manager omwavu kitta talent kati saa zino manager kigwe weetaaga manager yenna mukama gwali baleese naye nga yeesobola njagala manager anti njagala manager nga ali bwati njagala manager nga yavunaanyizibwa w'ensula njagala manager nga yavunaanyizibwa ku nnyimba zange nti kati tugende mu studio kati tukwate video saagala manager ngamba leetayo emitwalo 5 nange ndeete 5 tukole video yo simwagala awo kati mbabwomu nembyekolera saagala manager njagala manager kuba kati nze kyenkugamba system nziiseemu ndabye ku baana nga bamusasulira ennyumba bafaayo alidde ki obulamu weewulira otyo listed ebyambalo nga byonna manager yakola ki yabikwasaganya kati awo nange obajja kuŋŋaana bwe nfunayo ka show mba sijja kgenda naye manya nti nepangisiza ennyumba nekolera video neeriisa gwe toba manager oyo si ye manager manager omuyimbi kati nze omulimu ogwange njagala nnyo omuntu naŋŋamba tugende mu studio kubanza nina ennyimba nga 5-4 zonna waziwandiika zonna nziina naye nakakolako ennyimba 3 kati bwe mba nakakolako ennyimba 3 ng'ate nalondobayo n'ennyimba zange muzimu ezikuba tuba n'ennyimba nti zino zinyuma zino tezinyuma kati Nancy Kombi namulonda muziri ezitanyuma kyokka ate nalwo ne lukola ki ne lukwatayo so neetaga manager nga nze omulimu gwange kuyimba bwe nfaako nsuze ntya kuba omwana aleeta omuyimbi ku stage nga n'enjala emuluma kituufu omwana n'ayimba ku stage nemugamba gundi yabadde ki twamutegedde naye nga yaze enjala emuluma ono yeekwese mu bwa manager oluusi n'afiiriza ne bamanager abandikutteko so kyekyo kati wano mu covid ozze Masaka ab'ekyalo bakulaba batya balaba serebu muzira waabwe oba wasigala mu nnyumba abo bwenzira ku kyalo awo ate bwe namanya amaanyi gange nimanya nina kyendi nno mu nsi kubanga nze bwe nadda ku kyalo ebyalo nga 37 ne biwulira nti omuyimbi waffe akomyewo covid yamulemeseza okuyimba abantu abakulu ow'ettooke enkoko zankeeranga ku makya munange mukadde gundi akoleza enkoko eno owute mu kasupu agambye weebale kuyimba munange mama gundi yagambye yitayo oyinayo amatooke gaana munange gundi jangu ku dduuka mama gundi akuyita kugamba bandabirira paka covid kuggwa nga ninga mulangira paka kuvaayo era sibalinaako obuzibu nabe Masaka era mbebaza n'ekivulu kyange kye nakoze bambi mwebale kujja bangi ekye Masaka gwe wakyekoledde gwe kennyini eyesebo bambeereddewo ne bandaga nti no bambi banjagala kyabadde Masaka wawonna kyabadde Kaliiro mu tawuni bantu bayingiridde mmeka wabadde mutwalo nekijjula ndoza twafunye abantu 100 nojjamu akakaddeko kabadde kakaddeko tuli mu millions tewabaddeko na manager yakukwatirako oba gwe wenyini gwakyekwatiddemu bantu abantu be bankwatiddeko nkoze shivulu bana twetaaga endongo linagamba nze ekyendongo nkiyina nze ekyagundi nkikoze nze ekya poliisi ngisasudde nze ekyagundi kale omukwano bantu be bankoledde sheeyo
kati olimba no Nanscombe tulaba nti mu wakati mu kuluyimba nga bamaze okugamba gendo we mulira abeewamu Abannayuganda bangi baavaayo ne boogera abamu baavumirira Alex Mukulu okugamba ebigambo ebyo gwe kyakuwa maanyi ki webale nnyo okumbuuza ekintu ekyo music kati waali walala batya music w'essaawa zino kale ngambe nti music w'abasudde sebatta oyo yaggwaako mukkiriza abatuwulira abatulaba ezo style nfu zirumya n'obwavu essaawa zino kadongo kamu alumya obwavu anti kadongo kamu wakweronda olina okuloonya Oluganda olina okusabika olina okugera engero olina okwogera ku yakunyiiza olina okwogera we bagenda okuziika oyogereramu abakuwalana kati abo abantu tebakyabyagala otandika okuyimba sirimu alumya abantu bannange abamazeewo bannange abantu tebaagala ebyo abantu baagala Nanscombe yingira mu loogi kwata ku nzo nze sigendangako mu kivvulu omanyi tugenda mu bivvulu n'osanga omuntu nga yeebasibwa ati kituufu n'osanga abamu beetabula abamu bali ku byabwe omu ali ku ssimu bamu bali ku puulu ebbanga lyenkubidde endongo sigendangako ku show nenninya stage yeebase ne yeebaka anti n'agenda okufuka asiba nagusiba kamulinde olibandazi yenze muyimbi gwe batafukirako nze tebanfukirako nti nninya stage ogenda ofuke kati abantu baagala nnyo ebintu ebiba